buli ekizaala oba bantu oba kimera Katonda yakiteekamu ensigo. Bwe tudda mu bimera tolina kukirya kyonna, okugeza bwe biba bijanjaalo tolina kubirya byonna, n'otalekaawo by'onaasimba ng'ensigo. Kyova olaba Katonda mu bintu ebimu ensigo yazikola nga teziriika, kubanga yalaba ng'abantu tulina nnyo omululu, oba yalaba ng'abantu tuli baluvu nnyo nga tujja kulyanga ebirime n'ensigo tuziriiremu. Kubamu akafaananyi okugeza singa mu muyembe ensigo ye yali esinga okuwooma, oba singa mu bimera byonna ensigo ye yali esinga okuwooma. Kitegeeza nti singa buli muntu gy'anoonya okulya, kitegeeza nti singa ebimera bitono ku nsi, kubanga singa tuyigganya nnyo ensigo okugirya. Awo nno Katonda kyeyava abeera omugezi ekimala ensigo n'agikola nga teriika, kubanga yalaba ng'obuluvu bw'abantu bungi nnyo, nga tujjanga kulya ensigo ebintu bigaana okweyongera okwala mu nsi. Wabula olw'okuba tuli bantu, ate Katonda yatukola mu ngeri ye era mu kifaananyi kye, yalekawo ebyokulya eby'okutukema, okugeza nakugambye nti ebintu ng'ebijanjaalo, kasooli n'ebirala gw'omuntu gw'olina okwefiiriza n'olekawo ensigo, yadde ng'olina famire nnene, yadde ng'enjala nnyingi, yadde nga tolina kyakulya, tolina kulya bintu bino n'obimalawo, olina okulekawo ensigo, olwo nno osobola okufuna ky'onoosimba. Kale nga bw'olaba ekijanjaalo nti gw'omuntu gw'olina okulekawo ensigo ez'okusimba, nga bw'olaba kasooli nti gw'omuntu gw'olina okulekawo ensigo ey'okusimba, n'ebintu ebirala ebya bulijjo okugeza ebyokulya ebyokwambala mulimu ensigo. Otegeera otya nti ekintu kino kirimu ensigo? Kale katugeze ku mugaati. Omugaati ogwo gw'olaba gulimu ensigo, era olunaku olwaleero ngenda kukulaga osiga otya ensigo ng'olina mugaati. Tooseeza ebbiri z'olaba ku mugaati, 3, 4 oba 5 z'okwata n'owa omukadde oyo, z'okwata n'owa neighbor, z'okwata n'owa abaana, eyo yebeera ensigo. Era mu kukola ekyo obeera osize. Nga bw'olaba ebijanjaalo biri, bw'obikwata byonna n'obirya, kitegeeza toleseewo byakusiga. N'omugaati ogwo bw'ogukwata gwonna n'ogulya, kitegeeza tosize. Enkota y'ettooke eyo, ekiwagu ky'owagulako n'owa muganda wo n'owa neighbor, eyo y'ensigo gy'oba osize. Eyinza obutamererawo, oyinza obutalaba bibala biva mu kugabako, naye nkulayirira ne bw'olivaawo ensigo erimera. Kale nno tokwata kintu kukirya kukyebulizaamu. Bw'ofuna enkota y'ettooke kasita kakutanda n'ogirya n'ogimalawo nga tolina gw'owaddeko, kitegeeza ensigo ogiriiridde mu kimera, tekigenda kumera, tolina kyakusiga. Bw'okwata omugaati n'ogulya n'ogumalawo nga tolina gw'owaddeko, kitegeeza n'ensigo ogiriiriddemu. Kyenvudde nkugamba ti Katonda yatulekawo ng'abantu b'amagezi kuba olubereberye. Katonda bwe yali atonda omuntu yagamba tukole omuntu mu ngeri yaffe. Ebintu ebimu Katonda abitulekerawo, alaba amagezi gaffe gali gatya. Singa okwata ebijanjaalo byonna n'obirya ne bwe buba butono, kitegeeza enkya toyina nsigo. Kale nno n'ebyokulya bwe bityo bwe biri, oba ebyokwambala togenda kulaba nsigo, naye gwe kennyini gw'oyina ogijjako mu bulumi ogisige, olwo nno osobola okukungula. Omuntu oyo gw'owa ekintu, eyo ttaka ggimu. Jjukira twatondebwa oba twabumbibwa kuva mu ttaka, so bw'okwata ekintu ekyo n'okiwa ku muntu, eryo ttaka lyennyini era obeera osize. Kale nno weewale nnyo okulya ekintu n'oliiramu n'ensigo. Bw'oba olina engoye 5 sigako lumu, bw'oba olina engatto 2 ko lumu, olwo nno olikungula.
88.8 CBS FM.